na twasobodde eje yaffe ery'omukago yasobodde okununula abantu abakwate aba abawambe ejefu yali yawamba abantu 23 balambirira ekyo kyabaddewo okuva wano amambuka ga wano wetuli bayitawo kumpi n'omugga oguyitibwa Malibongo era amambuka ga ekitundu ekiyitibwa Tokomeka abadde okubagana wakati w'amagye ag'omukago n'abatujju ba ADF atwagenza okukakana amagye g'omukago gasobodde okununula abantu 23. Abantu 23 abo abasinga mulimu bakyala naye ate ekyennaku nti abaana 17 abantu 17 bali wansi wa myaka 18 nenga mulimu n'abato ennyo ab'emyezi abali wansi w'omwaka ogumu. Kyennaku nnyo ADF ekwata abakyala nekola n'abaana abato era abaana abato abo ne bateekamu omutima ogw'ekitujju ogutawa kitiibwa bulamu bw'abantu era abaana abato abo babatendeka mu kusalako abantu emitwe obutawa kitiibwa omuntu kyalina okufuna. Hakuna chenye kinakuma sana. Wamekula. Mtoto ukia kwa watu yote yeye ndio peke yake, hakuna wazazi. Abantu bano tebabadde mu mbeera nnungi, abamu balwadde banafu bali mu mbeera mbi, bakulaga omwana ow'emyezi 9 ng'alinga wa sabbiiti 2 sembeera si nnungi, naye abasawo baffe bakola buli ekisoboka okulaba nga abantu bano abanunuddwa bafuna obujjanjabi obusookerwako. Ne baba bennyini abaana bano nabo tebali mu mbeera nnungi, ekituufu ate ekirungi nti twasobodde okubanunula era tujja kulaba nga tubabudaabuda. Tulishukuru, tunasema ila risasi mateso yote niliyofanya tutoroke tupite hapa. Biko nasema tupandie huko bana tuzingira papa. Bakisha bakusanye vitu ku maski. Kuna tunashukuru jeshi ya Parades na UPDF yenye waliungana kuja pamoja kuona kwamba wanapiganisha au wajambazi. So mko na freedom, mpange tafanyikana hapa, mtaoga, mtasafisha, mtakula, ala mtaomba mwenye anataka kuomba, hiyo muko free. Kwa nimefanya nini? Mnataka yani umekombolewa. Pamoja kwa wamama, watoto, wa ndugu yangu ule mwenye mekuja, karibuni nyumbani. Amanya nze Meja Bilal Katamba, omugezi wa UPDF ekipindi ky'omusozi n'ekikwekweto kya Shujja kikwekweto ekiri wakati wa UPDF n'amagye ga Armed Forces of the Congolese Army FARDC nga tulwanyisa abatujju aba ADF
ababadde abamala akabanga wano mu Congo ne betumaze akabanga era kumpi kati myezi 31 nga tubalwanyisa. Twasobodde mu ggye lyaffe ery'omukago lyasobodde okununula abantu 23 abaali bawambibwa abatujju ba ADF bano babadde okulwanaawo twagenza okumaliriza ng'abantu 23 tubanunudde. Naye ekyennaku nti abantu 17 mulambira baana bato abali wansi w'emyaka 18. Abantu 10 bokka bebaweza emyaka 18 okugenda waggulu, naye ate nabo bakyala abasinga bakyala. Abaami abasajja balimu 7 bokka naye nga basingira baana bato. ADF tulina ogirwanyisa ffenna olw'ensonga nti ekwata abaana bano abato ne batendeka ebintu eby'ekitujju ng'okusalako abantu emitwe, okubakuba obubazi ku mutwe nga balamu. So olaba omutima gwe bateekamu. So tulina okukolaganira wamu ffenna bannayuganda, twebaza bannayuganda n'abakongo abatuwagidde kubanga tusobodde okutuwa ku buwanguzi bwe tutuuseeko. Tukyetaagisa obuwagizi bw'abantu bonna mu kitundu kyonna, region yonna, kulaba nga abatujju bano tubamalawo. Ensi Uganda ne Congo n'ebitundu ebiriraanyeewo byonna bifune emirembe. Mama, watoto, wa ndugu yangu ule mwenye mekuja, karibuni nyumbani. Subiri.